The Newsroom, where untold story is revealed. Kakati police egamba teri ya munonya teri alina kyamwetaaza. Komao. Haji bagaba tebamwetaaga. Nkugambye goli musiru. Amakaga tebaliyo. Nemba nabe simba wonga ba president. Nawe makaga bwega tebagali. Ishatikali kiki. Baba tamwetaaga banonya ayoki. Gwota nonya okola kimakage. Ati national second property. National property. Wayinza okuba nekyegwanyiza bayinza omutusaako obulabe. Bwe wali oyingira mu nnyumba yange okwonoona buli kimu okunoonya bye wagamba byonoonya. Who gave you a search warrant? Era wagiwaani. Ani yagikuwa wagiwaani? Baloya be baaliwo. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Okay, Buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV wamune Deni Exclusive. Thank you so much walinyo kubiranga olaba unawo sinzidde okulaba ebikutu gino kwebaza. Binje bitambula mu ggwanga lya Uganda ejo gabadde mazaalibwa ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akatambi kateereddwa aka foot soldier ateera n'omukulu Nadduli yayanukudde kwaba bagamba nti Bobi Wine ali mu kweka kwekule. Kunjaga tambulire ndi ne Deni okulaba nga twongera okusunsula ensonga nga munnamawulire era agoberera ennyo ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda. Sebo Mukulu adogamba oti obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Jigera gitya? Ombulako ne ngamba omukulu ono mu Kampala muno taliimu. Eyo Kampala oba yasamba akajji n'afuluma eggwanga. Ndi fuluma naye ennaku zino kirabika tuli eyo mitala wa myala. Kulika Nalukoola eggulo. Nalukoola. Bano yingo gwe yabadde addiza akaveera. Nalukoola yagambye yeetaaga obuyonjo mu kibuga. Tulina okuuma ekibuga nga kiyonjo. Naye watya tulina abantu bwe batyo nga byenkola. Akakuddiza. By the way bwe kisaana kirabika. Bwe kisaana bwe tuba nga tunaaba n'ensi oba n'ekibuga ekiyonjo nga kiyonjo. Kuba ekyamazima amatuufu nalaba awo ebiseera ebyo KCC erina omuvubuka gwe baakwata ng'enkuba bwe yali etonnya yajjeyo kasasiro n'amuyiwa mu ki mu mwala vefu. Kaakati kino lwoya lwa mu nnyindo olwejja wekka bwe tuba tunaaba n'ekibuga ekiyonjo gwe wennyini olina osooka okubeera responsible n'omanya adde bwe bakutenda nti nno oli bubi tekikuleeta kweyambira mu lujja era omanyi watuufu ew'okukola ki ew'okugenda bagamba nti Kampala mukyafu leka ate nawe kwongerako obukyafu leka ate nawe kwongerako tweyambeyambe nga bwe yagala KCC ekola ogwayo nawe kola ogugwo KCC eweenaakusangira nti ki waliwo ekifo dustbins weeziri bicabins weebiri bigabage weebiri kwata otwale kasasiro mukole ki oli mu mmotoka yo sooka omuleke mu mmotoka yo wali tubula bakubiriza nti beeramukko n'akabokisiko musuula kasasiro oyo kivana njagala muganda ng'oli yayinamu akaseera eno mabega obaamu n'akasero kale bw'oba tolina kasasiro wo muteeke mu buuti bono tukajja otuuse omujemu omuyiwe ne bana abooza gye emirimu gyabwe booza emmotoka mirimu gyabwe okugjamu kasasiro oyo. So Nalukoola ndoza kye yakoze 100% mutuufu era singa tufunayo bannalukoola nga 100 Uganda neyinza okuba ensi ennungi. Then mu bitambula mwabadde mulimu akatambi ka obutambi bwateereddwa obwa omwana ono Zoganya omu wa foot soldiers abalabikibwa ennyo ku trail ya Robert Kyagulanyi Ssentamu. It has become a topic of the day okudiscussingibwako nti NUP beba abantu ekikula ekyo beerina
be bantu b'ekikula ekyo be yalinga etambula nabo kino tukinenyezani First of all oba okusooka mu byonna kinonyezebwa ku nyini kyo Zoganya oba buli muntu ku kyakola aba accountable ku ekyo kyaba akoze kyova olaba adde toyinza kera ku makya n'opininga National Unity Platform kubanga ku bikolwa byonna ebyakoleddwa tekwabaddeko consent yaki ya mukulembeze nti munnange nga ggwe Zoganya kola bino okitegeera. That's why nkera ku makya ne ŋŋamba nti buli ali ku media avuma ennyo Nuupu bwebyo adde bagala okutwala eggwanga mu maaso bye bino bye bakola. You're the celebrated the fool of this century. mbuulira gw'oyita naye nkubuulire neeyisaayo. Kale If these people have been closed, bino bye batandise okutrayinga bino ebitandise okuvaayo kitegeeza nti bingi. Shoni Stars yasooka otta obutambi bwe oba obwe bwe bwasooka okufulumayo ng'akkiridde wansi akola atya ng'ali ku Namirembe Road akkiridde wali we bayita ku bitaala by'Wabakuli byonna. Tugambe President naye byakola, President Museveni byakola nga ye yali mu campaign byebyo omukulembeze y'enjiri gye yali atambuza mu campaign. Ani avuga narrative eno ey'okubeera nti naawe Zoganya byakoze oba abafuzi bye bakola ate babizzaayo waggulu ku bakulembeze baabwe abatwala kubanga mukadde kano Nuupu ebadde ng'ebali mu 2-0 kubanga ne bw'oba gwakola akantu kizibu obanga obadde okola akantu video 3 olunaku nga tolinaamu mutwe gugamba nti Bobi Wine. Jjukira obutambi obwo bwagenza okufuluma nga tumaze okulaba sitting ya European Parliament ng'etudde era ng'ekiri ku mimwa gya buli munnayuganda nga bagamba kimu abazungu kyekiddako basuubiza sanctions ne batukubamu obutambi okategeera. Kambuuza ekibuuzo adde byakoleddwa leero Zoganya bamukutte jjo si bulijjo simukwate bulijjo mukwate esimu kyogaba bulijjo tebaziina nga tebabulaba. lwaki kati you should ask yourself why now lwaki buteereddwa mu kaseera kano mu kaseera kano kigendererwa ki what is its motive kigendererwa ki ekyaleetedde obbuta mu kaseera bwe kati naye mu nkwotinge bulungi sijjaako buli musango kubikolwa era siwagira bikolwa byakolebwa mu butambi obwo mbivumirira ndese kuvumirira yenna naye ekyenjagala okugjawo be bali abaleeta narrative eno gye balina gye batambuza egamba nti bino bye bakola birepresenting a National Unity Platform. Singa byabadde bikoleddwa mukulembeze ate era naye tekivunaanyizibwa ku Nuupu kivunaanyizibwa mu Bobi Wine byakola emagere waka ewuwe tebijjaayo ne bookera ku makya omukazi n'aleeta omwana n'agamba Bobi Wine omwana tamulabirira tamuwa feezi tamuliisa takola buli kimu avunaanyizibwa nga ye era ne bwe tugenda mu mateeka gamukwasaganya nga ye omuntu so singa omukulembeze wa kibiina. That's why esaayo olunaku olwaleero bwe baba batwala president tugeze assume nti batwala President Museveni mu ICC International Criminal Court bamuwaabiranga ye era nga baagala abeere accountable olw'ebikolwa bye ng'omuntu singa president. That's why oba obikoze oli mu office definitely nede bikuteebwako ggwe nga so singa Uganda kyova olaba ebintu ebikolebwa mu linnya lya kampani oba ebyensi bisigalirawo nti amabanja agabanjibwa gavumenti yaffe kakati ne bwenaavaako gagenda sigala gabanjibwa Uganda kubanga byonna mu bikola byakolebwa mu linnya lya Uganda. So si abakulembeze abaliwo yes kati tuddeyo ne wali ebikolwa bya Zoganya mu butambi buno byonna ebirungi n'ebibi bivunaanyizibwa ku ye nga Zoganya so si mukulembeze alina mu Nuupu. Beni bw'eba nga yabikola ku trail time eya campaign
Adde kanku ko awutulowooza baali ku mulimu olwo kambuuza ndaba baali ku mulimu nga bakola ki kambuuza ndaba ali eyo bw'obeera ng'olina omukolo gw'ogenzeeku kikugaana ku kola nsonga ezo ne bw'obuuza benyali mbadde nina mukwano gwange awo gwenjogera naye naŋŋamba simanyi oba bwe tunaatuukira mu gw'omunaana tebandeetera abaana abasukka mu 5 kuba omulimu gwenkoze ngukoze naye nga yabadde nalaba n'omuyimbi mukwano gwennyalo kisododo nga nayogera kintu kyekimu omulimu bakoze eki adde tuli bantu omubiri gusaba era weegomba aliwo wootuuka naye ekyakutte ku mitima gy'abannayuganda naffe okuba nga tukyogerako mbeera ki gye yakoleramu ebintu bino nti tulaba ku butambi obusuba ne 50 obwogerwako ekibuuzo kyewandibadde osooka okwebuuza gwandaba ne ade amakulu ki agali mu kwekwata obutambi buno and why should I do that lwaki omuntu wandigenze n'okwata obutambi ogenda n'okwata obutambi nga gwe wennyini eno oli ku bajaaji okutta ekiwuubiro oli mu kuvuga eno bw'olikodinga lwaki tuyigira ku bintu ebyayitawo ebintu ebizenga bikolebwa abantu ab'enjawulo era nga biteebwa ne bitalabika bulungi but still Ugandans tulemeddwa okuyiga okuba kuva mu bino ebintu then lwaki omuntu okeera ku makya n'ogenda mu kaluumuko n'omuntu gw'oli naye n'ojjayo kamera n'ogikwata ze ate nina ekirowoozo ekyenjawulo abantu bano bateekwa okuba nga either balina website kwe bauploadinga bintu bye ne babifunamu akasente babifunamu akasente oba si ekyo nga bali paid by a certain group of people okukola obutambi buno ne babukola ki ne babuta Chikeni wano yeviirayo n'abagamba nti ye bwe yalinga yeekuva engalo bwe bati bamuwanga emitwalo ssanda gyali 3 bamuwangayo amuwadde 3 n'abaguza obuki obutambi n'abo bawa obutambi era teyeewuunya olaba nga bufuluma kati ekyo nakyo kikola ki kubanga gwe ate weebuuzeemu omuntu akutte obutambi obusoba mu 50 bwe buba nga si bwakutunda nti ali mu kustookinga bundi stooko we ensonga eba nkulu wabaawo eki wabeerawo agenda ennene etambuzibwa yes then ekirala nti mu butambi obumu tuwulira omuwala amugamba nti lwaki ontuze kwandikutte bulungi ebintu biba byakukola ki byakuteesa obadde olowooza ngenda kukuba enduulu ne bwe wandigikubye obwo bonna nandibunyize something like that sekiraga nti wabaddewo some kind of a harassment ne wabaawo ku something like rape kitegeeza nti oli ayinza okuba nali tali redde kukola kintu ekyo n'olw'embeera yateereddwawo n'asobola okuba ng'akola ki ng'akkiriza okubikola kati ekyo ekikolwa adde kyetuvumirira kubeera ne Bobi Wine yennyini ng'omukulembeze we azze avumirira ebikolwa ebyo nti abaana babakwata okusinziira ku ye base babyogera kuno imbu wawulira ne Marino Sono yafa yokwata ne bakusiyaga ne bakola batya nti ebyebintu bibaze bakola ki bavumirira kakati gwe naawe bw'ojjanga oli muffe ng'okola ebikolwa bye bimu ekitegeeza tuba tulina okueliminate nga tuba tulina okujjamu we have to sideline you then tetunnalabayo bantu bali above mu kibiina kondeminga kintu kino what could be the reason mu bulamu bw'ensi eno toyingiranga era oba kwogera ku nsonga yonna nga tomaze kulaba buvo bwayo na nkomekerero yayo so tulinde wakyaliyo taye golowooza balowooza ki bamanyi intention ki yabadde mu kuta obutambi obwo nga tonnavaayo vumirira bwavuddeyo butya oyinza n'okuddayo kati bw'oba wakola investigative journalism olina okusooka onoonyereze ku some factors yandibadde alikodinga bwaki bwe yaba babulikodinga ayina amutuma bw'aba yamutuma yaani okitegeera ekintu ekyo lwaki kati kati ebyo byonna bw'omala obigatta awamu then ovaayo with a final statement n'ate toyinza vaayo nga gwe Rubongoya otandika okusamwasamwa nga YouTuber nga TikToker ajjeyo akasimu n'akeemulisaamu
olesooka okulaba ensonga engeri gye zitambulamu. Gwewadde okimanyi nti obutambi obwafulumidde mu babuloga b'NRM Byaba butadde. gwe genda onoonyereze ku basoose bufulumye babuloga b'NRM. Why? Kale ensonga zazoganya nazo twagala maybe nga ekibiina kiveeyo kizitangaaza abantu because all these questions zijja olw'okubeera nti tebannafuna ddoboozi bivuddeyo okubeera nga ziditaanya ku nsonga eyo n'ebituze tubiraba mu nsi nga bitambula naddala mu baserebuserebu oba abantu bafunye ku chance egendako ko mu butaala ebintu ebibadde bikolebwa nnyo twandibadde tubiyigirako. Otherwise agoberera, thank you so much nkujjukiza okusubscribinga, likinga no sharinga ntubeera nga tutambula. Then birthday y'omukulu yabadde yajjo eya Robert Kyagulanyi Ssentamu era ebintu bingi ebyakoleddwa n'ekibiina okukuza birthday wali ekavule twalabye keeki ng'esalibwa mu butabaawo bw'omukulu ataliwo bagenzi maaso ne bakola ki ne bakolayo kapate akali simple. Abamu ku abo abagezezzaako okuyozaayoza omukulu otuuka ku birthday ye mukwano gw'ennyo CDF w'eggye ly'eggwanga lyattu Uganda ogambye oli mukwano gwange nze mukwano gwo kuba otera nnyo okumpa updates ezimukwatako ku X omugoberera kitegeeza mugoberera ku X yaŋŋambako nti eno ye X yange era omukulu eriko ka bluetick kitegeeza ye ya mukulu. Omanyi nkyo ba bluetick oli yagulangule yavuddeyo n'amuyita bagende ku best hotel bakulisa amazaalibwa best hotel bakolerayo biki simanyi bye bakolerayo naye batundayo emmere ku X kyeyataddeyo yamuyisa ebasinkani maybe balyeko ekyeggulo byonna. Just olaba oyaddukanya page gundi X account ye eriko Geno Muhoozi aliso joki ali joki anyumirwa nnyo nnyumyamu anyumirwa nnyo omwogerako erinnya okubaga litambula naye gwe baddukanyiza nga tovaayo okujja n'ogamba nti abannaye waliwo laba nga be babikolera bibanyumira naga mumuleke continue. Nalabye wano Juice wano is it this very week Donald Trump ku mukutu gwe ku X era naye yataddeyo gundi za Barack Obama ne mukyala we nga babadde eno mitwe gyabwe eno wansi mazike ngeri ku X account ye bwe bamugambye naye mukulu Trump bino beki twatuukawo ddi wano obusosozi otuukano naya omwana nno yabitaddeyo without my knowledge ne nagenza okulaba nga tebina nno kyamakulu just kunyumirwa sekamu busesi okategedde akantu ako tulinayo abakulembeze nga bakika bwe kityo banyumirwa okuentertaininga ku bantu baabwe baleme banga basirise so sisuubira nti nyinza otwala tweet y'omukulu nga eri serious teri yadde akamu n'akeddaga okay ne tulabyeko n'ensonga eziri tulabyeko ensonga eziri sensitive ng'era ziyitira ku mukutu gwe gumu tujjukire waliwo beef ebaddewo oba waliwo okuwanyisaganya babaddewo ne bali omunsi wala mulimu ka sense engeri gye biddibwamu ne information eweebwa ekisooko so tuyinza okugamba nti kino tukitwala nti omukutu wabanga omuntu tavangayo gwegaana gamba nti si yagutwaza ate era n'abantu ab'amawulire be tulabyeko emikutu egy'enjawulo gikootinga nnyo ebiva ku mukutu ogwo kitegeeza tusigala nga gwe gumu era tumanya nti ddala omukulu yakoze ki yayogedde so yamuyise nendooza omukulu gyeyasobodde kola ki genda ku best hotel manyi best eyo mpulira bye bajoogerako byanjawulo bitya bw'ogenda toyingira na simu otuuka ebyana nga bikusanyusa wadako babenda kasuku nga bwatera obyogera webityo so kati ndowooza mwawe yadde amuyita agende eyo yeyagalemu ku lunaku lwe naye nga bambi Bobi Wine akyali mukwekweka akyali eyo gye yeekukumira gye yasinzidde ensonga zino zigobereddeko kakabanga waliwo vidiyo eyateebwa nga batulaga afulumyemu agenzi wabweru w'eggwanga how true was that yali nkadde vidiyo yali nkadde omukulu ateeka kubanga mwali muno mu ggwanga OLS bw'aba yagenda nga teyayita ku kisaawe gwe banoonya osobola oyita
okubula kw'omukulu kutegeeza ki ssaawa zino eri Uganda? Eri Uganda mu perspective ki? Eri Uganda ng'abantu abamulonda kuba omuntu wabeera nga one of the best contestants abaali mu kalulu. Kitegeeza alina abagobereza bamugoberera bangi. Yeah, well, obutabaawo kwa Bobi Wine kuyina bingi byekuzizza emabega. Emirimu gy'ekibiina and bw'ojjako n'ekyo nti twayingira mu kalulu kano nga kavaawo mpitewo. Era ebyava mu kalulu Katana yatugambirawo wali erubo nti bo tebabikkiriza bya Bakama byalangiridde. Kitegeeza officially omukulu yali alaga nti nga kibiina tubiganye tetubikkiririzaamu. Abamagye ne poliisi oba ab'ebyokwerinda ne bagumba mu maka ge paka ne kati we bakola ki? We bali. Gwo ngambye nti X account erabika ya mukulu bituufu. Kwe kubadde kuyita obubaka obumugamba nti sofa twakatta abatujjuba n'aba NUP, these terrorists. 22 oba 23 wagenda beerani Kabobi. Kuko kwennyini ne batulaga ekifaananyi nga mu Kabobi bamutadde wali nga buli kimu bakyonoonye mu nnyumba. Ku mukutu gwe gumu. Ku mukutu ogwo gwe gumu. Robin Nabbanja n'avaayo n'agamba siraba nsonga lwaki Bobi Wine yeekwekadde mu maka ge teri amwetaaga. Ne minisita Kwalamu ne Chris bali omu nsi bonna ne bakola statements zezimu. Gw'otanoonya okola ki mu maka ge? National Gundi property. National property. Wayinza okuba n'ekyeggwanyiza bayinza omutuusaako obulabe. Bwe wali oyingira mu nnyumba yange okwonoona buli kimu okunoonya bye wagamba by'onoonya. Who gave you a search warrant? Era wagiwaani? Ani yagikuwa wagiwaani? Baloya be baaliwo. Waliwo omukulu yenna mu kibiina gwe bawa search warrant entogera searching amaka ga Bobi Wine. Ye abaffe bwe baba tebalina kye bamwagaza. Lina Zedriga, Deputy President wa NUP mu Mambuka, ali luddawa. Yamala bbanga ki nga tannaleetebwa mu kkooti. Ebyo bibuuzo bino byebuuza. Jole akulira Western Region. Ali luddawa. Muwanga Kivumbi ali in charge of Buganda Region. Ali luddawa. Bwe batuuka ne bakubira n'abantu amasasi. Bonna balina emisango egibateereddwa. Gitunnyonnyole. Inciting violence mu bantu omuliro. When did he? Muwanga Kivumbi yali butujju. Bamukwata n'ebbomu. Buli omu yeekobaana ku kitta abantu ekyali ewuwe. Ekyaliwa. Muwanga Kivumbi buli gyali n'emmundu nga tetumanyi. Ye yakwata emmundu n'akuba abantu amasasi abafiira ewuwe mu garaji kubanga TV zaatulaga ne batugamba abafudde tebadde baana baako kitundu. Mbu yali ayisiza order. Ani yayisa order? Muwanga Kivumbi erumba abapoliisi erumba ku ngundi bakube ba. Order yagiyisiziriza wuwe mu nnyumba era obutemu obwagenda maaso bwonna yabulinamu omukono. Kati bba abatujju baalagawa lwaki tebabakwata? Ndoze era bamulina ayanjule banne bakola obutujju. Adde ne bannammwe ebyo mugenda birimba abasiru bokka. Uganda tulina security. Uganda erina intelligence emala era buli kimu kikolebwa nga bwe kirina okukolebwa. Nze Uganda najjagadde okumanya erina intelligence ennungi. Omwana agulawo account mannya g'omukulu ng'alijjinja ne bamunona. Naye omubbi abbye digital number plate ku mmotoka poliisi egamba tetulina kyakukolera. Tetulina. Naye nga bagamba eri digital erimu trackers mbwera ayogerezeganya n'omubbi. Tewakalabye akatambi k'omuvubuka. Nga olaba jana super custom ye bagiggyeko number plate. Yogerezeganya n'omubbi agikuddize. Yogerezeganya n'omubbi agikuddize. Mukwano gwange omu yaŋŋamba nti gwe kola buli kisiru kyonna nga bw'okyagala mu nsi muno. Teri agenda kukugambako. Wabula tunula ku ntebe ya Mwami Museveni ogenda okusanga okulaba obuzibu.
oliwaddembe okukola byonna kati ate bana batambuza obutambi bw'obusegwani gwe baali bakutte tandikira ku desire abalaga ekitone buno okateete ku mulembe gwa TikTok kisusse buli kumpi luvannyuma lwa myezi ebiri ofunayo akatambi batayo kaakatambi ani gwe baali bakutte ye abaffe ani gwe baali bakutte nti bamukutte lwa kulya nguzi gundi anti-corruption unit weeri namba era abantu bebazoganya bubi nnyo mpaayo babiri be baasiba nejjuza era mpaayo babiri nejjuza era waliwo bingi byotalaga mu mawulire nga byo bijja kukolebwako anda betigamya bye yafulumyanga report nti over 10 billions paya ezigenda nga zifaaki bwe bali banguze abakulu bayinza okuba lipooti zaabwe bazisigaza era balina be bakutte abavuddeyo nga bali enguzi mu bitundu ebyenjawulo I normally tell my friends never allowed to be fooled. Of recent balina omugundi gwe bagenda ku office zaabwe eza anti-corruption unit nga bapromota era bafuna obwenkanya nga bagamba nti gundi yali alidde ssente zaabwe kati so unit weeri ekolera ddala bulungi sebo era bw'osangibwa nga adde mulimu ebintu byenzijanga nkujjukiza ate singa oba olina emmundu ng'ogirina mu mateeka okkirizibwa okugenda nga wali eri ku kitebe kya PFF oba ku guuni n'okuba amasasi gate n'okuba amasasi mu public sipapa yakola ki ku kitebe kya Nuupu wali ekamookya yakola ati ani yamugambako by then waliwo yamugambako kozi kati yali neera yamaliriza byonna babigatta wamu babiwumba wamu nti gavumenti ekukkiriza kukola kintu kyonna kimenya mateeka esobola obutakikola ati esobola obutakikola kati naye kufayirayo nekijjirayo era nebizuuka oluvannyuma kino kiri kimu nti gavumenti buli muntu emuwaamu obudde bwo bwe butuuka bakuwaamu wala bwe bakukoowa osobola baba bakooye nga gwe omulimu gwe guwedde bakuwamuka akaseera ne weeyagalamu ng'abaana b'abantu ne weeyagalamu kati the same thing ne ba Abitex ogwabwe gwali gwa butakuba nduulu mu campaign tezagwa ekyo kiri ku anti-corruption unit gwali nga tukyali mu campaign baali tebasobola kugira baali tebasobola kulondola ssente ezo babo bazikoze ekituufu ye kambuuze Kampala twakalaba nti abatembeeyi baleetamu nnyo omujjuzo ne bodaboda lwaki tebazigobaamu luli ebintu bya gavumenti bibeerako akadde they set programs nti mu mwaka gwa 20 tujja kukola bwetu ekyo kirungi mu bbanga bwetu tugenda kukola bwetu they sit down ne basetinga basetinga programs ezigenda otambula so kati kyabatembeeyi nekyo bakirina muki nti mwaka nga gutandika mu gwokubiri tulikola kino so kati ani yali amanyi nti gavumenti enaddako byo byaliwo obenzeeko batezeeko byo byaliwo mu timeline byabwe byalimu nga bijja kutambula ate okitegeeza mwali mweronda ddanga mumanyi ndi mugenda nafuga okay Deni ensonga endala gyenjagala tuleke kubuusa amaaso nga tubaliriza y'ensonga ya veteran senior citizen Nadduli simanyi akabaka presidential advisor kakyaliko kataito kakyaliko bakavaako mulimu abakasigaza bwe batyongera bwolaba bafu omukulu yavuddeyo n'agamba nti bino byonna ebikolebwa propaganda mu muveemu byo Kyagulanyi Ssentamu wabeera nga eggwanga limuyisa bweriti presidential candidate omulamba tuleme bitwala nti byakusaagirira statement webeva mu muntu ng'ono senior citizen era abaddeko ko mu gavumenti eno bebambe tulina baveterani abalwana kiyinza kuba kitegeeza ki ssaawa zino
It's a huge statement. Aeriyo yabadde doubtinga ki Bobi Wine kyayitamu. Nti already n'akikulaze yono munnaabwe. Addressinga Museveni, President Museveni, nga munne bwe bali mu nsiko gwajjukiza. Ndowooza lwako ne mu campaigning nga bakuba abantu batiyagaasa abafudde n'amugamba mu Museveni bino si bye twalwanirira. Si byatuleta mu nsiko. Si bye byatutwala mu nsiko. Ebyatutwala mu nsiko byali bifaananako bwe biti. Si bwe tutyo bw'olina okutreatinga bano ne bano. Okitegeera ekintu ekyo. So kati Nadduli bw'avaayo n'akola statement bw'ekyo. Ebeera like it's a call to President Museveni okubeera nga bamujjukiza ku bino. Obitunulamu. Kubanga bingi ebikolebwa without his knowledge. Nga tabimanyi. Nawe toyinza kubeera mu sirwasi okkulumya. Kukeera ku makya n'ogamba abantu nti Bobi Wine tebamwetaaga. Ng'ate ku Twitter olaba bye bakola ki? Bye bawandiika. Oba okitegeera. Nadduli manyi Abaganda bagamba yali alumiddwa ku musota. Bw'olaba omuguwa okola otya? Omusota gwali gumulumyeko. Mutabani we Jakana Nadduli yafa atya? Accident yafuna obuzibu yafuna akabenje. Teke kaviirako mutta. Kali katya? Nomo kabenje ng'omuntu ubona ofuna akabenje. Okusinziira nga ku family boogera ki? Kitebetegereka. Dani mufe mu propaganda. Bonga family boogera ki? Tetuli mu propaganda. Wabula tubuuza bonga family boogera ki? Nadduli omu ku bantu abafiirwa abaana be mu lutalo. Nadduli omu ku bantu abasacrifices obulamu bwabwe olwa gavumenti ye. Era Nadduli omu ku abo abantu abatagala alaba gavumenti eno ng'egoba ng'evaako. Ate ku ngeri gy'ayagala eggwanga yatuuka n'okugamba ku mukulembeze olabe otya bw'otegeka omuntu akuddira mu bigere. Kati ye Nadduli. Okitegeera. Era bw'aba ayogedde ekintu aba asoose kirowoozaako. Atakigwira bugwizi. Era kano ke yakulaze era ku kigambo kyeyogedde kyeraga bwatu nti ekituufu kiri nti Bobi Wine alabika okubanga tali safe ng'okwekweka kwe ye kyekimu ku ebyo ebiyinza okumuyamba obanga awona mukadde nga kano. Bw'omanyi ki oba naye baagala mukwata bamuseeko emisango olina Zedriga gy'ayo. Yo manyi ki kubeera nga bamunoonya mu ntebe ye. Bw'omanyi ki? Entebe tebagigaba bwe batyo kubanga Kalubo already oli yawugamba yawangula bulungi n'ebitundu nsa. Bayinza okuba ne bamufuna waliwo enteekateeka tezibayinanga bo. Nedda lwaki togivaamu? Ate ngiviiremu ataliiwo. Olina sooka kujja. Kati avaayo buvyolangidde ogamba ekyamazima amatuufu. Nze yeewa percentage yonono ye yawangula kati nze ntudde kangene empumwa. Awo abayinza okukomawo. Olowooza Museveni bwe baamala okuwamba obukulembeze yatuulirawo ku bwa pulezidenti balule tebasooka kulo. Naye mukwano gwe nnyo yamugambye looya siniya looya yamuyigise nga vaayo omusajja tumuzoganye nga kitwekwese. Abo naawe bagezi. Lutamaguzi yabayita basobozi. Segona yamugambye vaayo. Lutamaguzi abo yabayita basobozi ba byabufuzi. Wakwati Deni watanga bitudde mu perspective eno nti amuyita baluko olukwe lwabe bonna. Kwa Segona is a senior citizen. Abadde wano ku nsi ebbanga eriwererako ddala ate abadde mu active politics. Kiriza akazanyo k'ebyobufuzi akola ki? Akamanyi so bwakuyita n'agamba vaayo gy'oli tuteme empenda ffenna. Yatemanga ku mpenda z'okujja Ssegirinya mu Komera ne Ssewanyi. Empenda ezo bazitemi. Ate bw'oyogera ku abo balooya naye yabasomesa Nsibambi yali mugamba nti nno bagenda ne banne mu kyewa president. Era Nsibambi y'omu eyabasomesa amateeka ye yatema ebikondo by'amasannyalaze ge yagabira ekyalo. Si yagabasomesa amateeka. Ye yennyini y'omu eyajjako abaana basaries yali abaweerera. Ako kabuntu ng'omuntu yenna onyiiga. Kati n'olika omanyi ki oba naye yanyiiga omuggyako kaadi nga akankutege enkusule mu luno nze nga walunsuulamu n'engwa. Kubadde nirabayo kali kasigala nga kabuntu omulonzi ono akuteeka ku nninga. Gye tolina ky'otukoledde n'omukulembeze tujja kuwa kalulu musajja tunaabikola. N'omukulembeze w'ekibiina bw'akomma tiketi abakutadde ku nninga abakusudde emmannyo g'empiso. Yali mannyo gaggoonya. So bino bye yayogera amuyita baluke olukwe babaluke pulaani nga looya
watyanga balina bye bali mu settinga bo nga anti yes ye personal lawyer we naye ate asobola omuwabula baba baddeko mu mateeka ebbanga eriwerako yes bamanyi what to do and when to do it omanyi amakulu g'okubeera ne personal lawyer oba personal doctor but still those personal doctor oba personal helpers babaako nabo be beebuuzaako yes baloya benga ba Amsterdam bakwata dda petitions zaabwe ne baziteeka mu Commonwealth ne walala zezo reaction ez'owulira mbu European Parliament yetudde kati gwe munnanga ali weewumuze kakana nowhere you belong to. Okay, ali ku Deni Exclusive, ali ku Beyond Newsroom, ali ku Focus TV wonna wolabira video eno. Nkweyanza okulaba nga ogoberera, nkweyanza okulaba nga wasalawo okutuwa obudde n'olaba biki twatukanyaako. Otherwise tetuyinza kubanga tusukka wano nabagamba nti tujja bawanga update okusinziira ku biki ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Ze ade Wilberforce Kimwe Muyanja mbadde ne Deni nga tukuwa ebyo tukkiririza mbi tumanyi nti nno byonna kisobola okuba nga bikolera okukyusa obulamu bwo obwa bulijjo. For now mutukize tukume wano olwaleero. Bye bye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.